Eno ye programu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze. Tukuba ttooki mwebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi ne batuuseeko ne be twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe. Empiso efumita erumya ate ewonya jjukira ensi etandika naawe ne b'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza. Empiso esiiwa naye ewonya. Mujja kiwulira. Bino ebigambo ngenda byogera era ngenda kusaba tobisalamu. Viki njagala tukkirize. Ngenderedde nnyo abakulu bano nga batera nnyo okulaga nti abantu ba Bobi Wine batambula nabo nawulirako afande Nakalema ng'ayogera nti abantu ba Bobi Wine batambula nabo babulamu tebamanyi kikyakola mu budde kimwe balina kikolera. Era n'asaba babatwale. Era n'aga nti batwalibwe batrainingibwe ku kye nalabye ate abantu bakyagulanyi bamanyi nnyo nokkira kubali mu byokwerinda abamu. Obote tontunuulira otyo. Lwaki njogera ntyo? Nalabye Haitawa kyakola nga kyekyo kyennyini ba professional kye bakola. Haitawa yabaddenga cover eri mukama we. Era njagala oku appreciating omulimu gwa Haitawa. N'abalala bonna ababadde ku guard mu budde obwo mwebale nnyo mwebalire ddala ebya Edi Mutwe ng'omuntu. Ngenda kwogera bwe nti ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti akirawo kivumbi waatali Edi yaba komanda. Komanda yenna tatunuulira kintu kimu oba tabeera ku mulamwa gumu mu budde. Komanda yenna aduumira nti gundi nkwagala mweno ango, gundi nkwagala mweri ango, naawe nkwagala mweri ango. Nga tuwa Haitawa ebimuli bye tujjukire nti Haitawa yabaddemu ango eyamuweereddwa. Era Edi Mutwe lwaki akugamba nti yabadde ayina gyadduka okubaako byagamba gwagamba nti lwaki okola ekintu kino. Edi Mutwe yabadde ku mulimu gwe era gwe mulimu gwe nti nga komanda ne bwe kiba tekimwetaaga ye kubeerawo kuvumbagatira mukama we oba kubeera ku fronti. Ayinawo omwana gwataddewo gwamanyi nti nno akimanyi. Omusirikale notegera nti ndi musirikale. Ekitutta ffenna ku mixing up issues. Okyegedde. Oli musirikale ate n'oyagala okola omulimu gwa politician. Gwe bw'owulira oyagala kubeera politician, tambula mpola ove mu busirikale oyingire politics. Bw'oba oli munnamagye ng'owulira weegomba nnyo abapolitician kye bakola nga oli munnamagye, gwe jjamu ebyambalo ebyo obeeko bw'obikwasa kubanga waliwo abasobola okubyambala. Ekitambuza ne ba bodyguard ab'enjawulo nti buli omu alina kyakola mu budde obwo. Edi Mutwe bw'abanga yagenze akole ekirala, Tawa yabaddewo okusobola okukuuma boss nga Edi bwadda kye yakoze naddira mu budde. Edi kye tulina okutunuulira n'okwebuuza lwaki bonna mbawa credit bafeesinze ebizibu ne tebabidduse. Emmundu eba mmundu era buli omu agitya n'eyagikola agitya n'agikutta agitya. Ekyekango tekimanya muzira. Kagero ka baganda ka makulu. Edi Mutwe tutunuulira akatambi nga kanista ebwatuka nti police emanyi okukola preventive measures. Ekola preventive measures nti bano senga basukka wano wali wajja kubaawo buki obuzibu. Naye eryanya eriyitiridde ndooza lirina okubeera revised bategere eddiro bakola ekirala evacuate kubanga Bobi Wine ye principle mu nsonga y'okulemesa bannupa okutambula. Mumukwate mumuteeke kabangali mumuvuge paka uwe. Polisi erina budget erina sente mumuvuge paka uwe nga bulijjo batero kikola. Naye bamujja entebe. So tosobola kuŋŋamba ate kati ebulindo wala nnyo okubetia gasi nga tobalina kumanya ky'okuba because kati saawa eno omusajja ngono bwe yagambye nti kati kirabisa bubi eggwanga because tulina branding tulina bubu. Kino njagala okutegeeza government
government mukoze obuvunaanyizibwa bwammwe ku bantu abafaanana nga Chiptegei Rebecca ontegedde. What is your responsibility? Because as government bano baafuuka dda government property. Ontegedde. Baddukira eggwanga bali ku level erina okubeera well protected. Do you follow up? Do you know where they are? Do you know what is going on in their lives? Because bino byonna bikulu. We have a social problem. A very big social problem. Nti some people are broken down nga banene nnyo naye nga bali broken down by simple things like relationships. Kati relationship ye bakutudde omwana ono. Wono balwanye biki oli ayagala kubba biki amusse olwaleero. Then kiriyo wakyogedde ky'amateeka. Amateeka gakole omulimu gwago lwakuba nti fe nze nzikiririza mu kye bayita justice. Justice ekolebwe. Simanyi lwaki omuvubuka oyo kati ate bali mu mujjanjaba. Abamujjanjaba kooki. Oyagala afe? Yes, njagala afe. Eno ye programu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze. Tukuba ttooki mwebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi ne batuuseeko ne be twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe. Empiso efumita erumya ate ewonya. Jjukira ensi etandika naawe ne bw'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza. Empiso esiiwa naye ewonya. Mujja kiwulira. Kale tubanirizaako nnyo buterevu ku Mukutu Viki exclusive yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosaako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu byonna eby'eggwanga Uganda ne bweru waalyo. It's a very very beautiful morning era nga weather gye tukoleddemu olwaleero nungi nnyo. Buli atudde wano ndaba nga musanyufu. Eno ye programu empiso ekutuusaako ensonga oba oli awo ze weetaaga okuwulira mu ndowooza z'abantu ab'enjawulo. So endowooza zaffe ze tuleese olunaku olwaleero. Mujjebale bannange, mwebale kuba abakozi, mwebale kuba abatetenkanya, mwebale kubaamu n'akasente mu nsawo. Omuntu bw'obaamu n'akasente mu nsawo enjala erwawo okkuluma, so nga ate bw'oba muwavu alusazi zirina okkuluma. So kale twegendereze tube n'akasente mu nsawo, endwadde ezimu zijja genderaawo. Programu empiso ebeera egguse sibanzeka mbeera n'abasajja ab'enjawulo ku pane eno era ne tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. But olwaleero ndowooza tugenda kusooka tukwate ku nsonga bbiri. Kitalo nnyo eky'eggwanga Uganda okufiibwako omuddusi omukyala ono nga ye Rebecca Chiptegei yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Baganda bange bonna bajja kumusaasirako ate mu kaseera ke kamu twongera okubategeeza bannange. Okay, awo nja kutuukawo. Sooka ombulize ku batulaba n'abatuwuliriza. Abatulaba yonna gye mutulabira n'abatuwulira oba oli awo omanye abantu b'e Bulaaya bamanyi oteekako bu vidiyo bwaffe nga bwe bavuga amamotoka nga tebatunulayo naye nga bwe bavuga kati abo baba batuwulira. Mwebala okubeera nga mwekuumidde ku Mukutu. Let me hope ne programu ya leero enaabaamu ebinyuvu ebigatta ku ggwanga Uganda naddala mu lutalo lwe tulimu ng'embeera mugiraba yakanaayo kyani. Viki, abantu bano batuwagadde Emirundi gyonna ate naawe n'otuleeta nga buli lunaku. Nange mbaagala. N'olwekyo muli bazibu ku muzindalo naye nga mbaagala. Tujja genda tutereera mpola mpola naffe tukwagala. N'olwekyo weebale nnyo opportunity eno gy'otuwa okubeera nga ate twogerako eri abantu nga bano abookya kaddata kaabwe ne bagamba nti kabawulire bye twogera oba oli awo ne bwe tubadde nga ebigambo bye twogera tebiba byankomeredde buli omu aba ayina idea eyiye naye nga mwebale nnyo tuwaakadde. Yatandikira awo leero Ntoniyo gegange Omugalatiya. Toligattako. Kati ndina omuyuda mbuliza ku bantu. Anedda semuyuda. Totandika compromising abalabi baffe kubalimbalimba. Tuli balabira ku bikolwa byabwe. Nze Samuel Kalungi mfubutuka mu kika ekyengeye emusajja wangeye eryobote
mwe muli beteekawo embeera eyo Mwami Obote nva mu kitongole ekya Zinga yaffe kitongole ekikkiririza mu nkulaakulana ey'eggwanga ng'eggwanga lyonna awamu tukkiririza mu nkola eyo bukuulira mbadde ngeza kutereera mu comment ate abantu munyigiriza nnyo kazindaalo kakati yes naye nga nze Samuel Kalungi nga bwe mbagambye nva mu kitongole ekya Zinga yaffe tukkiriza mu nkola ey'obuvunaanyizibwa pamoja n'embalirira yaabo pamoja foundation naye eri awo ya Zinga yaffe tuli awo mu Zinga yaffe kuba Zinga yaffe Uganda yonna so pamoja tukkiriza mu peace love and unity that is all we care about. Abantu bagamba olina drone. Abantu tulina zi drone. Sine muyoka. Nene motoka endala nazo weziri actually. Naye tulina ekitongole bakiyita Engo Tours and Travel. So Engo Tours and Travel ekigendererwa kyaffe twafuuse naffe Chinatown mu ya transport. Twafuuse Chinatown mu mbeera ya transport. Gwe oyagala okubaako woolaga babukubi ku Chinatown tukutambuze mu Engo Tours and Travel. Wonna mu Uganda yonna tukulambuze ne Zinga yaffe experience. Olabe Zinga yaffe bwefaanana eyo yonna gy'otamanyi mu Uganda. Omanyi nti Abannayuganda bangi abatamanyi Uganda. Abantu bava wano ne bagenda Dubai ne balambula. Naye nga balina okulambula Uganda. Baguweddeko mu Friday sembayo. Ndowooza oba tugendeko mu Rwenzori ku lusozi mwayise. Tuba tukolera show y'olunaku. Bantu basiketingemuko balabe. Omanyi Zinga yaffe Zinga yaffe. So enkola sebo siwabi tugenda kuwagira drone ezo siwabi n'akatono obutono obweuka ku kubo tujja buleka tujja soba tubuleke kwate drone ezo kale tweyanzege oba nakyo tusabe tuteekemu amafuta era amafuta microphone tebannagigula tebannagula microphone kakati ne mu mbeera efaanana bwetyo tubaniriza ku show olunaku olwaleero manye ejja kuba nnyuvu kubanga bantuziza wakati simanyi lwaki nkale nyongera ogatte eddoboozi lyange ku baganda bange bwe tuli ku pano era nga njagala kwebaza mwenna abatugoberera abasinziira mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala ebigambo si birungi naddala ku muddusi waffe nyongera okusaasira famire ye mu ngeri emu ne baganda baffe abali eyo abafunye ebizibu ebitali bimu na bimu bannange mugume abasanyukidde mu wiiki mwebaze Mukama Katonda naawe afunye ebizibu eby'enjawulo ngenda kusaba kwatiriramu akaseera ak'essanyu akako nako kajja mbeebaza ebitagambika okubeera nga mwekuumira ku programu eno mwebale kutuwa birowoozo nga muyita mu comment section nebaza Vicky okutuwa ng'omwaganyo gwa buli kaseera okubeera nga tubaako ebirowoozo bye tuwa eggwanga okusinziira ku ebyo bye tulaba ne tulondobamu ebyo bye tugenda okubeera nga tuteesaako. Njagala programu eno ebanyumire. Mukama Katonda abatuwere be musinga okubeera nga mwagala. Ndowooza era ensonga yatuuzizza Zinga yaffe wano ba Samuel Zinga Mwami Obote wano mugirabye nti mu bonna ababalamusizzaako yatutta obudde obungi ng'akyababuuzaako. Eyo no ensonga lwaki twamutadde tusobola okontrolingira microphone mpaka tunaagumiikiriza mutugulire ku microphone omwami ono tube nga tumusobola. Numbya ira basooke bagule iyo naye nga ndikontrolingira wano. Kale just kitalo nnyo nyini ddala Uganda twaviiriddwako Rebecca Cheptegei mwana waffe wa wano nzalwa yeri mu Northern Uganda abadde awangalira mu Kenya of course boyfriend woba muganzi we nabategeezezzaako abali ku Vicky exclusive nti ye yamuleetedde bino byonna ye yakwata ekidomola kya petroli kiramba n'akimuyiwako bw'atyo n'aba nga mukumako omuliro n'atandika okujja ekyembi ne muganzi we teyamanya nti osobola okufiira mu firimu yo naye yennyini omuliro gwamukwatiramu era Rebecca Cheptegei we yafiiridde mu ddwaliro erye Kenya
ate n'omulenzi y'omwe yamukumako omuliro ly'eddwaliro lyerimu mwakola ki mwajjanjabirwa so yakubyeko ku matu naye tusaba embuga z'amateeka mu Kenya ziramule era ziteekewo obwenkanya oba oliawo kale awo tujja tuukirawo ddala ndooza mu maaso awo then ensonga enkulu wiiki eno Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu alabwako ng'afeenya kyekigambo ky'Oluganda ekituufu nga kirala kibadde kya Luganda katukireke lyasumbuusayo ndeka sina gye ŋŋambye so abasajja bajja nga bwe twabwe mubuze mbiraba of course yali ava mu maka ga munnamateeka e Bulindo Kira municipality wa Kiso district era munnamateeka oyo Musisi George Musisi aludde nnyo ng'akolagana n'ekibiina ki National Unity Platform era ng'awolereza nnyo ekibiina y'omu ku bannamateeka abakulu mu kibiina kya National Unity Platform so yalinawo ko kapati ewaka nga ka famire n'ayita mikwano gye oba oliawo mwe yayitira ne principal n'agenda ewaka so kati mu kuvaayo obuzibu ne bukola ki ne bu happeningira mu kkubo ngera bwe mugenda mu maaso n'okubanga mubiraba mu butambi obw'enjawulo obusaturatinga ne betugezezaako okubanga to explaining the stories ezo ku mikutu nga Yugi Online News, DPTV Uganda ne VK Exclusive n'emikutu emirala gyonna. So now today njagala tutandike mu bigambo gye byava. Police yavaayo nekola statement ku lunaku olwo lwennyini obuzibu lwe butuuka ku principal then nenkeera nekola press brief era netu briefinga ku kiki ekyaliwo. Police egamba abawagizi b'ekibiina baali bakwata amayinja ne bakola ki ne bagaddiza badde ensaba mukulu Viki soke tujjewo ensonga y'omunnabyamizannyo. Okay tutandikirawo. Okay tutandikire kantandikirewo wennyini awo nja kusembyayo mwamizinga. Mawulire basi malungi eri eggwanga Uganda n'eggwanga erya Kenya kubanga ono mwana munna Uganda abadde atrainingira Kenya. Boyfriend we ye yamukumyeko omuliro nga bafunye obutakkaanya ku ttaka. So kigambibwa nti omukyala Rebecca yagula ettaka eribadde libakaayanya era eribagugulanya okutuuka omwami bwe yasazeewo ekyo okubeera nga amujja amwokya. Tusaba ab'obuyinza bakole ekyo kye bateekeddwa okukola naye abantu bwe tubeera mu relationship ebiseera ebisinga disagrees zibeerawo naye tekitegeeza nti komekkereza obulamu bwa munno. Ndowooza ya kijega ya kijinga ate ya bwewussa okubeera ng'ojjawo omuntu omukyalo yabadde yakava Paris. Yes, Paris okukiikirira Uganda era yakwata 46 obulamu bwe bwakomekkeredde mu byekisiru ku ttaka lyegulira boyfriend, just boyfriend, sina husband, just muganzi we. Kachiri eri nakyo kipookya na biwundu era tusaba bwe kiba kizza engulu sijja kwesa kigambo kirungi ku ye. Bwe kiba kizza engulu batuyambe amateeka gakikwateko nga bwe kisoboka kubanga yafiiriza famire eggwanga kugamba ebiseera bingi byamenye abantu bangi abalya kwoyo omuntu omu bonna kati ekiseera kino bali maziga gaabwe tebagenda kuddamu funa kyakulya kuba yabadde aleeta naye embuzi yennyini eyamwokeza kubanga yamwokereza ttaka lyenno ettaka lye ery'omukazi lyeyagula lye lyamwokeseza. So tusaasira abafamire tusaasira bannayuganda ababadde bagoberera ennyo omuzannyo gw'emisinde. So tubasaasira baganda baffe n'eggwanga erya Kenya kuba lirina ebyokunnyonnyola n'ab'obuyinza okukola ekiteekeddwa okukola. So Mukama agumye abafamire
n'omwoyo gw'omugenzi omukama aguwumuza emirembe. Weewaawo zinga yaffe. Njagala otwala omukisa guno okusaasira famire y'omwana oyo n'okusaasira eggwanga lyaffe nga Uganda, kubanga oyo muwala alina kyategeeza kinene eri eggwanga Uganda. Naddala mu byemizannyo tugezaako kupushinga bya mizannyo kulaba nti bituuka ku level y'ensi yonna. Tumanyi nti tulina abaana bangi wano mu Uganda abandi badde nga bali mu Olympics naye ng'ate bali kuno banywa mwenge balemereddwa simply because system ebadde tenaba supportinga nnyo. Kakati ate n'abo abatono be tulinayo bwe batandika okufuna obuzibu obufaanana bwe buti luyale kyannaku. Kiddayo wansi wali we twogerera nti obuvunaanyizibwa bw'abantu kyeki nembalirira omuntu asobola giwa atya. Ekisookera ddala omuntu nga muntu ne weetandika okwegomba okubeera n'omukyalo oba n'okubeera n'omubeezi mu mbeera efaanana bw'etyo. Bw'otunulamu wano tulaba boyfriend, tulaba n'omukyalo oyo bambi eyawummudde essaawa eno gwe twogerako. Boyfriend ono mu relationship ye yali yajja kukola ki? Yajja kukima property kwegamba abavubuka bangi bayingidde mu mikwano mu laavu naye ng'ebigendererwa birala. Kukitegedde nnyo ng'ebigendererwa birala nnyo kwegamba oyingira otya mu relationship nga gwe oyagala kubba. Kukitegedde nga gwe olaba it is money. Kukitegedde otegedde olaba nekya bwe bayita obuki mu bukuume nno kuuma obutonde temwagala kunfuula nsi so mukuuma obutonde banna. Bwe mba nze njogera kati bwano nze principal nze njogera kakati temwefuula ate nki nsi. So kyembadde ngezaako bagamba nti obuvunaanyizibwa kintu kikulu. Ebintu nga bino bwe bibigwawo tuleke okubitunuulira obutunuulizi tubeeko kye tubiyigamu. Gwe ng'omuvubuka ali eyo kiki ky'olowooza mu relationship gy'olimu? What are you contributing? Oli mu bya kisirusiru kulowooza nti nga nfuna omukazi alina emmotoka njibbe kuba kati ono atubuulidde nti ettaka lye lyayokyesezzaani omukazi. So kitegeeza nti kino ekisajja tekirina makulu. Definitely. Ochegedde tekirina maki kirwanirira bintu kyo kiraba property mufo kyo tunuulira omuntu kitunuulidde property. Ochegedde omukwano si kye gutegeeza era mwe n'abayingira mu mukwano ne laavuza mmwe be careful nga mukiyingiramu. Ekyokubiri ekisemberayo ddala nga tonatwala kazina kuba leero nayagadde nnyo tukuma obudde. Ekyokubiri gavumenti kino njagala okutegeeza gavumenti mukoze obuvunaanyizibwa bwammwe ku bantu abafaanana nga Cheptegei Rebecca. Ontegedde what is your responsibility because as government bano baafuuka dda government property. Ontegedde baddukira eggwanga bali ku level erina okubeera well protected. Do you follow up? Do you know where they are? Do you know what is going on in their lives? Because bino byonna bikulu. We have a social problem. A very big social problem. Nti some people are broken down nga banene nnyo naye nga bali broken down by simple things like relationships. Kati relationship ye bakutudde omwana ono. Wono balwanye biki oli ayagala kubba biki amusse olwaleero. Then kiriyo wakyogedde ky'amateeka. Amateeka gakole omulimu gwago lwakuba nti fe nze nzikiririza mu kye bayita justice. Justice ekolebwe. Simanyi lwaki omuvubuka oyo kati ate bali mu mujjanjaba. Bamujjanjabako ki? Oyagala afe? Yes, njagala afe. No, njagala afe. Amateeka si bwe gatyo bwe galagira. Nga tetunagenda wa Antonio mawulire genfuna ssaawa zino kitalo nnyo nnyini ddala muganda wa Bobiyanga avudde mu bulamu bw'ensi eno era ng'ono ku Sande yafuna akabenje ku kkubo era bw'ati abadde mu ddwaliro. So wetwogerera aziikibwa lwaleero era afudde muganda we bamuyita Yebale Bright
era ng'agenda kuziikibwa Kamwenge Bobby Yanga gye bamuzaala ate nga ye Bobby Yanga wetwogerera essaawa zino akyali munda mu kkomera e Luzira awere nemba n'emisango egitannaba kubanga gikola ki gimanyikibwa. So mukama muganda we amuwummuza emirembe. Antonio, tukyali ku Rebecca. Uganda efiiriddwa omuntu ow'omuwendo. Ebintu by'abadde afuna by'abadde akola abadde abikola tetuganye nga famire yeefunamu n'ate Uganda ebadde ewiininga kinene nnyo. Bwe tutuuka kugamba nti nno amawanga galina we gamiitinga mu competition ng'eyo eri international, Uganda ebadde efunye mu mukyalo ono Rebecca Cheptegei. Kyannaku nnyo nti embeera mwagendedde embi, ebigambo byange tebigenda kwawukanako n'ebya muganda wange Obote. Gavumenti eya Uganda yalibadde ekoppako ku mawanga amalala kubanga n'agali ku lukalu lwa Africa gawa ekitiibwa ba public figure nga bano. Waliwo ba public figure mu ngeri nnyingi, waliwo abayimbi, waliwo baani. Nga bwe mukwata obukuumi ne mu buwa omuyimbi olwaleero nga Bebe Cool. Ki ekikugaana okukwata obukuumi n'obuwa omuyimbi nga Cheptegei Rebecca? Cheptegei Rebecca tetuganye buli muntu yenna nga muganda nga Obote bwagambye a breaking down wabaawo ebimumenyaamenya ebimukutula. Nawulira nti sa confirming but abaddusi bana kasaleeta omudaali ateekebwa ku payroll like Kiprotich nategeezebwako nti ali ku payroll kituufu basasulwa naye okusasulwa kirala nnyo ne kukyayogerako. Okay, maliriza. Kakati kyende mu kwogerako mukulu wange Vicky kyekya obukuumi bw'abantu bano abali mu limelight abakiikirira eggwanga Uganda mu bintu ebyenjawulo ku international level nti olwaleero omukyalo yabakubeera n'abamukuuma tekyali badde kyangu nnyo ono boyfriend kumuyiira mafuta lwakiri yali gamuyiiridde n'ate ne wabeerawo omuntu ayanguyira embeera eyo n'awona oba obulabe tebwali badde bw'amaanyi nga bwe yabufunye. N'olwekyo omulango ogwange nja gukubira abantu nammwe bennyini ba public figure bw'oba ofunyeemu ku linnya kiba kya muwendo nnyo ne weeteekako embeera ey'obukuumi ne weeshildinga. Omuwendo ogwo gwe bakuwa bw'oba oli ku payroll ng'olaba ddala ojja kufunayo omuntu akukuuma oba mu makaago nga mitwalo nga 5 oba kakadde. Keeteekemu naawe ng'omuntu tetuganye olw'ebyokwerinda byo kubanga tomanyi bantu bakwetoolodde biki bye bayina mu bwongo bwabwe gy'oli. Tomanyi nga tonnalinda gavumenti kugamba nti ejje kuyambe ekuwa obukuumi naawe kennyini weebeereremu ogambe ndi w'amaanyi Mukama mpadde erinnya naye kanneewa obukuumi kubanga obulamu bwo bwe butambulirako bino byonna ebirala. Okudduka kwo okuyimba kwo kutambulira ku bulamu togenda bikola ng'ofudde obikola oli mulamu. Kakati nga nfundikira ku pointi yaffe eno gye ndiko muganda wange Vicky ekiŋŋaana era kukuba gavumenti katono ne tugikuba mu ttooki kukuba mu ttooki mu gavumenti ne tugamba gavumenti tujjukira omukyala eyadduka wano Nzukuru mu Uganda. Olwaleero mumanyi omukyala oyo gy'ali, mumanyi obulamu bwe buli. Ekyo kikulu okutunulamu. Kiprotich bwe yadda wano baamuwa emmotoka naye amawulire ge nnafuna ag'omunkubo nti emmotoka yagitunda kuba yali tagisobola. Baamuwa emmotoka nga nnene Fortuna omanyi amafuta g'enywa. Mu kifo ky'okuddira abantu abo okubawa amamotoka n'okubalimbalima nti mugenda kubawa amayumba agakoma mu mpewo mu bigambo obugambo mubavalyuwinge. Nawuli ennyumba gavumenti yamu ate bagimugobamu dda already oyo omukyala Nzukuru baamugobamu dda naye yaleeta wano omudaali. Ebyo tulina okutunuulira ne tugamba mufe ku bantu abo ne bw'anaddukirawo tuli mu mbeera eyo eya corruption
buli wamu oyita mitendera bajja kugamba gende wafande Nakalema otuuke wa Nakalema ngera waliyo n'omulala alina okutwala ng'ovudde ku Nakalema ove ne kwoyongera waliwo omulala bwebanga gavumenti egambye kuwa miliyoni 5 wallahi nkulayirira ku 5 ogenda funako obukadaago 5 therefore abantu baffe bafiibweko ekirala mwamitibwa bulwa emirimu tetuganye mingi naye abantu nga bano ba public figure naawe batunuulire kubanga eggwanga lino Uganda buli we balitunda eri naawe kennyini oba ofunamu oyina baddoona oyina abantu abakuwola looni abawola gavumenti yaffe looni ebyo byonna tubitunuulire batunuulira abantu abo nga ba public figure buli embeera bwe batuukako embi ng'eyo bakuba ebituli mu gavumenti yo ne bagana ye kakati public figure watuukidde ku mbeera ng'eno olwo abantu ba bulijjo komona kinaaba kitya. Era mu ggwanga eryo erya Kenya still waliwo munnayuganda omuddusi gwe bafumitirayo ebiso still mu Kenya Kiptege yes abamufumita ebiso era bwatyo mu Kenya omwo so kale ye embera kitalo nnyo nyirira omwoyo gw'omugenzi Rebecca Kiptege mukama aguumuze mirembe. Kale empiso ye program etukyali kakati olwo tusimbudde wali tubadde mu mbeera ya kwekubagiza jjo kamera ndaba agiwagala ng'eyagala otwisaamu ebifaananyi mu mbeera emuba mu mbeera endala. Kale ntandikidde wa Sajime ku mbeera eyatuuka ku mwami Kyagulanyi principal dakiika 5 ngitandikirewa wenyini. Okay kale bannayuganda I'm very sure okuyita ku mikutu egy'enjawulo bazze balaba obutambi embeera etali ya bulijjo eyatuukawo nga tetuli mulaale tetuli nti tugenze kuba kakuŋŋaana wa gundi wabula twali tugenze mu Thanksgiving mukomawo ebyabaawo gaali masasi tiyagaasi n'ebirala kukwatibwa kw'abantu naye okwawukanako n'emirundi emirala gyonna twatunulira embeera yatuukawo mu Arua ku kalulu by election ya Kasiyano Wadiri eyo yali ya byabufuzi olwaleero ne tujja ne tutunulira eyabaddewo teri mu byabufuzi emu ku bintu ebikontanera era ebituleesezza wano ye muntu omunene mu ggwanga okubeera nga atuuse mu mbeera eno etazze mulundi gumu ne twebuuza nti bw'abanga Kyagulanyi azze alumbibwa ate nga okulumba kwa masasi okumala emirundi egisoba mu 6 njagala kwebuuza bannayuganda bameka abayita mu mbeera enzibu nga tebalabika bo. Then tuveeyo tutunulire statement ya poliisi n'ebyali ku scene. Ekisooka nkubira ddala ebituli mu bigambo by'omwogezi wa poliisi si kubamu na bituli nkubamu agatuli. Ebituli tebimala. Yes nkubamu agatuli kubanga guno omulembe mulina ogwegendereza gwa kamera guno omulembe nti n'atalina kamera nnene ayina essimu ejjayo ekifaananyi bwe mubanga mukola bye mukola mubikole mu bwegendereza. Mwami Museveni aspendinga sente nnyingi okuzimba ekifaananyi ky'eggwanga mbwe ekirungi naye nga bw'aziteekayo ye kennyini bw'akola omulimu omunene okuvunza Uganda ebweru. Twakamala okulaba Kyagulanyi bamukwatidde ku kisaawe ago gakyali awo bakyagakubaganyako n'ebirowoozo 5 October okitegedde ng'ebyo tukyabitunuulira deero omukubi amasasi kubanga nze tojja kunnenya kwogera masasi yabadde kanista nenze omuntu wa bulijjo nze ekibwatuka nja kiyita kyenjagala kiri eri ggwe okujja n'ontereza mawulire obimanyi nze nsobola okufuna kasitanzi gyegulire ku source wendije nendyogera gwe kikwatako kiri eri ggwe okujja nonga tekyabadde bwe kityo bw'ogaana nja kibawanga bwe kiri. So olwaleero ng'omwogezi wa poliisi temunnaba kutandika kukola bitagasa mujje mutugambe nti
mu kifo ky'okujja mutubuulira ensonga ate ne mutunnyonnyola nammwe nti ati tegabadde masasi yabadde kanisita. Ebyo tebikola makulu. Jangu otubuulire lwaki ekyo kyabadde okozi twalabye. Poliisi akatambi ke yatuleetedde nasese era nabadde nnyinnyonnyola abantu ku mukutu eyo wabaddewo kamera. Naye kamera ya ebifaananyi bye baakutte ey'oku nguudo nga bikwata baatuwadde poliisi yo weeyagala ekwate naye tuwakatambi abakuba amayinja ng'onoonya onoonya n'abakuba amayinja tebaliiwo. Gwe wamulabyeko akatambi poliisi ke yatuwadde singa nabadde kumpi n'omwogezi wa poliisi nanemugana naye muzeeyi swala koleka kala maaso mu bulimba. Okitegedde? Era nalabye abantu abamu nga bagamba oba enanga yali yaddeko naye Mr. Lushoke poliisi mwongero ginaabuula. N'ekirala njagala tutunuulire ebintu ebyabaddewo Viki tuve mu bintu eby'okwerimba. Amazima gali nti Kyagulanyi yatambudde okuva gy'ava eno pulaani yabadde mbale era nga ntegeke bulungi. Lwaki njogera kino era nkisimbako essira kubanga bw'otunuulira akafunda mwe baasanze Kyagulanyi bandigambye nti yabadde ne crowd y'abantu nga bangi naye crowd gy'oyogerako teriiwo era twatunudde nga tannatuuka na mu kkubo eryandibadde ligamba nti bannange omusajja bamusazeeko abadde n'abantu bangi ng'obutambi bwe baatuzannyidde nti mu kuswala okungi baatuleetedde na butambi bukadde nga batulaga abantu batudde ku mmotoka ebyali bibaddewo bye batuleetera nga tebyavaamu buzibu. Emirundi mingi tutunulira poliisi ebintu ebimu tuyinza obutajja kubyogera olw'obulamu bwaffe naye gavumenti ya Uganda muswaza mulimba ate n'ekirala temuswala. Omwogezi wa poliisi akala n'olaba ne bapropagandisiti ba NRM n'olaba n'omubuyabuya ng'ayimiridde ku TV newunya TV za Uganda okuwa fulufiga ng'ayimiridde ojja kumutuukako nja mutuukako. Sasa Merozinga eddakiika 5 twakufunira kano owulidde nga kakoona zatandise zitandike zezimanyi nze navudde mairo na mairo kujja kugenda dakiika 5 ani gwe wepankirako obuntu bw'obutwala eri ekiriwo eggwanga lyaffe lyetaagamu okuyambibwa. Nze ndi muwagizi wa gavumenti eri mu buyinza era ekimpagiza gavumenti kubanga abantu abamu tebamanyi bintu bino. Abantu balowooza nti gavumenti ye NRM. Si kituufu. NRM ne gavumenti kati nze mpagira gavumenti. Ekimpagiza gavumenti kungasa erina okungasa era engeri yokka gavumenti ebanga nti bw'ogiwa ebiwata ekuwa amata mangi katosuubira nte kugiwa biwata bitono oba butagiwa ate n'ogisuubiramu ebingi. Katulina abantu baffe bangi abatawa gavumenti kintu kyonna okuleka okwagala ogijjamu obujja. Tubalina bayitirivu oli ayagala gavumenti yebemuyamba ku buli kintu kyonna naye nga ye talina we yali ayambidde gavumenti okubaako kyekola. For example ffe tutambula olusi ffe bino bye tukola tewali atusasula tusomesa abantu n'ogenda eyo n'osomesa abantu nze n'abavubuka be natwala mu zisikiringi zaani nga programu gyeziri abantu tewali wazikola abantu tebagala kuziyingira kubanga abamu babatiisa babagamba ebyo oba wagirani Museveni kakati ate omwana nga yeeta mwadda Museveni ontegedde kati abantu badduse ne mu programu za gavumenti olwani lwa President Museveni naye nga gavumenti Yoweri oba Museveni ataliiwo batakola oba waali Yoweri era ejja kubaawo okitegedde bulungi nnyo. So ekikulu kya byonna tulina okutegeera nti tulina okukola obuvunaanyizibwa bwaffe mu nkola efaanana bw'etyo. Ekyabadde ku Bobi Wine kyannakuwazza era nayogeddeko dda ndowooza ne Viki ono
ne mugamba nti olumu abapolisi baffe tebabeera soba. They run out of their sobriety. Ochekedde nti omuntu ng'oli musirikale mba nkusuubira okweyisa ng'omusirikale. Ochekedde mba nkusuubira okweyisa ng'omusirikale. Naye waliwo abasirikale baffe abeeyisa ng'ate abeekalakaasi. Ng'ate basirikale. Ng'olaba omusirikale yeekalakaasiza ku bantu. Ng'ate abantu balina mu kontrolinga. Ng'abantu be bamugamba nti no afande don't bring the gun. Nga muntu wa bulijjo ate yagamba afande. Ekyo kya bulabe mu ggwanga erifaanana nga Uganda. Nti tulabye emirundi mingi nga poliisi ate abantu be bagiwa amagezi. Ochekedde ti afande nedda ffe tubadde tuyita wano tukkirize tuyita wano tugende. So ekyo kya bulabe nakugamba nti ekimu kireeta ebizibu ebyo kwe kuba nti abamu abapoliisi abamu oba oli awo tebatukanye na mutindo gwa kubeera mu poliisi nga balina bye bawagira balina kubanga nakugamba nti mu buntu mu nkola ey'obuntu tulina bye tuwagira bingi. Ne refali w'omupiira nga mugusamba ng'agufuuwa awo abaako tiimu gy'awagira kwezo eziba zisamba naye obulabe bwe bujjira tiimu eri gy'abadde awagira okuteeba ggoolo n'akuba serebule awo wegukoma kakati abapoliisi baffe olumu beerabira bakuba ziserebule nti omupiira gwe bali mu kulamula gwe bayita ogw'ebyobufuzi bo balimu nga baleefali Bobi Wine awo togendawo. Ochekedde nedda awo tojja kugendawo. Kati bo kye bakola awo okubye ekkuuli kati bo ate kye bakola babanga abagamba nti beerabira ne batukola serebule ku sayidi emu endala ne bagireka ate endala ne bagireka ng'erittayo. Kati obuuzi bwawe bukola ki? Webuva. Mu nkola efaanana bw'eti mu nkola efaanana bw'eti ya pressure tulina okukkiriziganya nti abantu balina okuddayo ne bakola obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga bwe tumala okugira bwe tumala okubeera abantu otugaya ati obudde butuweddeko wali olabyeko sokolindeko wali otezeeko alamu n'ogibatteke kyekiri wano naye nga kyetulina okukkiriza mu ddakiika emu gy'ompadde Uncle Vicky kyetulina okukkiriza eggwanga lyaffe we liri twetaaga mirembe twetaaga okuba nti buli omu akuuma emirembe then ne tukkiriziganya nti tetusobola kukkiriziganya ku kintu kimu ffenna naye wa poliisi kola omulimu gwo mu butuufu bwago naawe politician bwe baba tebakukkiriza kuba laale togikola ki? Togikuba. Bati eno teyabadde laale nedda nyini tugenda kutuukawo akadde kakyajja omanyi kati gwe tokyafugika dakiika 5 we tuli ngenda kutandikira ku katambi akafulumye. Waliwo akatambi akafulumye nga waliwo abavubuka oba babadde bavubuka naye nga bavudde ku boda bonna babadde bavuga boda ne batandika okkanyuga ebitaategerekeka oba gaali mayinja oba tegaali mayinja oba musenyu kyonna kye kyabadde. But police ya confirming gabadde mayinja batuyambe ekintu kimu nga bwe babayina ku kamera bakwata abavubuka abo tutegeere oba ddala yabaddemu ku gurupu ya Kyagulanyi oba teyabadde gurupu yani ya Kyagulanyi. Point clear ekyo kiba kiwedde babakwate babaleete batugambe kamera gye mwalabye gundi ono bamuzuminge ini bamutulage ne wali nga bamukutte era batulage nti yatambulako ddi ne Kyagulanyi kubanga njagala mujjukire bulungi nnyo waliwo abantu be ba implantinga mu bifo ebimu okukyankalanya embeera bwabanga bo balina ekifaananyi kye baagala okujjayo. Already bafubye okubrandinga Bobi Wine nti ali chaotic. Bafubye okubrandinga Bobi Wine nti wakavuyo. Naye Bobi Wine bwaba abriefing abaana bano batambula nabo abagamba kimu bannange mukuuma obuntu bulamu. Mu abaana abavuga katwanga muvuge empola muvuge bulungi temuvuga kukyankalanya mutambulire mu mateeka era ekiro bw'oba ogenderedde nga bagamba okudda ewaka abagamba bali mu ovulo mujjeemu ovulo mwambale
engoye ekiro nga tali nabo kuba tunyuse emirimu giwedde. Kikulaga ki nti byonna ebigenda okukolebwa nga Bobi Wine tannatambula abibagamba, ate era ebikolebwa ng'ojje mu uniform tebivunaanyizibwa kwani ku Kyagulanyi kubanga aba akoze omulimu gwe. Ekyokubiri, obutambi bwonna bwe nalabye temuliimu wali nga Bobi Wine akubwa oba mu mwakalabyeko mukambulire. Nalabye after and before bwe butambi bwe nalabye kuba nabutaddeyo ne ku mukutu gwange. Nalabye after and before. Kakati bwe tubanga omukulu Kitooma yavuddeyo n'atugamba nti bo tebagenda kutambulira ku butambi buli ku social media, bagenda kutambulira ku bwa kamera yaabwe, nga naye kamera yaabwe tetulaga katambi nga Bobi Wine ng'ekikolwa kino ekireetedde Uganda okubeera nga yonna eri ku bunkenke n'okutuuka okukyankalanya eddwaliro eddamba. Kuba Bobi Wine mu bigambo bye yagambye yavudde ku ddwaliro kubanga yalabye nga abalwadde abalala abayingirira ebyokwerinda nga biri very tight ku ddwaliro nga tebeetaaya. Okimanyi bulungi nnyo nti n'okwetaaya okutabaddewo ku ddwaliro waliwo abaafiiriddewo olwa pressure ye yabaddewo nti amamundu nga mangi already oli omutima gumwewanika already ayina ebipressure bye bimuluma abamu ne bafiira naawo. Naye ng'ekintu kyabadde kitono kiki ekyaviiriddeko embeera eno okutuukawo? Ab'ebitongole ebyokwerinda omulimu gwammwe gwa kukyankalanya kubanga Bobi Wine teyakubye laale. Muganda nga Obote nkulaba omumwa gukusiiwa naye Bobi Wine teyakubye laale. Mu Bobi Wine obutakuba laale kikyawe kyabadde kireetera abantu abo babadde bakyankalanya traffic, mwabadde mbahooligans okosako n'okubanga effujo lyayitiridde mu kkubo. Yo bekyeyalaze mu katambi kaayo naye ate mu katambi ka poliisi tetulaga crowd na buno bw'abana abatali ba. Ekyokubiri gwe njagala ogendere nti Bobi Wine buli watambula ne batamu interruptinga atambula bulungi nadda bulungi nyewaka nga tewali naafudde tewali buvuyo bwonna bubaddewo atambula normally. Naye ab'ebitongole by'okwerinda bo bennyini mu ddakiika yange emu beebonoona enteekateeka eno okulaba nti egootaana. Naye nga beerabidde ekintu kimu nti teeka eno gyeba oba move eno yakoleddwa era mbakuba Mwamitibo Habulwa nga move eno yakoleddwa teyavudde wange n'alibadde enkwata oyo eyateekeza move eno kubanga eyongedde okupuruvinga bulijjo Bobi Wine byayogera. Bobi Wine bwagende Bulaya naye bannaaye batukola bwe tuti Uganda abantu bakubwa abantu battibwa abantu bawambibwa naye nga ye tekimutuukangako. Ab'e Bulaya rigwi otugamba bawamba otugamba batta otugamba bakola bwe bati bakuba abantu gwe nga tokubwangako. Kakati kyayongedde ate okunaabula gavumenti byebadde erimbalimba mbu Bobi Wine byayogere Bulaya bya bulimba. Kyayongedde puruufu nti ddala Kyagulanyi nno byayogera bituufu era mu ddakiika 5 buli ggulire lyonna internationally yabadde liri ku Bobi Wine akubiddwa nga tebalambulula kiki mukubye era ndi omu kwabona guno gwakaaba kyadawutinga kiki kye yakubiddwa kubanga ab'ebyokwerinda tebannaba kuvaayo na lipoota ndala erambulula kituufu baga tebagenda tambulira ku butambi bwaki bwa kamera ndala bayina kamera eyaabwe naye akaddenga kale ati mwenna mu complaininga budde naye tujja kutambulirawo akatambi ka police keyavuddeyo neeraga bwe tukagattako obutambi bw'abantu sekinoomu obwafulumidde ku mitimbagano ba ku social media. Tulabanga police teyinaamu siini n'emu efaanana siini z'abano ennyingi ate nga bano abafulumizza oba abapublishings obutambi buno bangi mu versions ez'enjawulo mu scenes ez'enjawulo so nga police nga yeegamba nti ku kamera ez'oku kkubo ezagulwa mu nsimbi y'omuwi w'omusolo zabaddeko nga zikola bulungi. Lwaki poliisi yalibadde nayo ekukunulayo sekendi busekendi ku byabadde awo n'etatuwa bwe kyazze na butya bwe byawedde nga video eri detailed. Bano abalaga beegamba ntegenda tambulira ku butambi bwayo ate bo ne baleeta different
scenes waliwo obutambi obulaga omwana alina kamera ey'emabega nga ali mu mmotoka Bobby akubibwa. Waliwo alina kamera eri mu maaso nga kalaga edi mutwe we tujja tuukawo nga ye ayitamu naye nga front view mulala nakulaga side view nakulaga wide kwegamba buli omu olaba angles ez'enjawulo nga kalinga akalaga nti edi mutwe mbu yabadde awo tujja kutuukawo so kati tutunuulire katambi ako kenyika nsubire mwenna mwakalabye abalabye ba Viki Exclusive ako ke katambi ke tugenda maaso n'okwogerako police kayigamba nti bakasama no police tugenda tugattirewo lumu naye tutandikire katambi kano ka police nga eddidde yo kenyini abasajja bayo babuuka ku kabangali bagenda basalako abaana aba boda abambadde uniform yaki ya nuupu nga mu katambi ako tekaliimu ngeri ya boda kano ketwogerako ako katika playingirawo akako police tugiraba yetambula bali tewali wano betugamba nti babadde bali kutaataganya traffic okusinzira katambi basuulawo zi boda peacefully tulaba abasirikale ono bakuba emigere bakuba bano abaanyi abanu tiagas tulaba bamukuba baliwa bali abali mu maaso naye omanyi nti yakutte video eno musirikale eyakutte video musirikale naye abadde muntu because yabadde agezaako si musirikale omanyi lwaki wano olaba wano wetuli wano kizibu nnyo abaana ba Nuupu Eva baba ku kamera Eva baba ku kamera nkyengamba bano bali mabega bali babadde bajja buzzi kati ate tuyina n'ayina kamera eyabadde mu saidi muno mu mbiriizi obote kankunyonyola NUP bwe betambula waliwo kamera ekulembera waliwo kamera ey'emabega n'eya wakati abaana abakuba vyeyeno n'eyeno so 360 sorry at large ebeerawo buli wamu bakubawo kati twogere katambi kano police wegamba nti wabaddewo abantu beegugumbula awo wennyini kantandikire na wa Sajjime we wabadde abantu abatuufu abakugugumbula nga sinnabatuuka waawo njagala kusooka kubuuza abasirikale bano banywa biki ebibakuba ebyo ebibalinnya ku mitwe ng'amayembe okutankuula abatali batankuufu bw'oba otunuulidde akatambi ako ojja kutunula nga bali bavuga bavaayo aba NUP poliisi ebava mu maaso abaana ababadde bavuga piki baatidde amaanyi bano ge baleese bajja bakuba balinga abali mu lutalo of course toyinza buteekanga n'ebidduko babisuddewo naye newankubadde basuddewo ebidduka kyawaliriza abasajja okujja bakwate abamu ku bo n'enkwata gye babakuttemu mbutuufu ng'omuntu gw'okutta atalina kisi teweetaaga mukuba musamba kyovula mbuuzizza biki bye banywa bw'eba njaga nga gye banywa kuba poliisi enjaga simanyi nalabako akatambi nga bagamba enjaga ekutte poliisi ekutte enjaga so ojja kwesanga nga bano abasajja ebibabeera ku mitwe nga neewola ku bigambo bya muganda wange Zinga bajje obwagazi mu buweereza bw'eggwanga bajje obuwagizi mu kuweereza eggwanga nti bwe twayingira multi-party system muyina kimanya nti okuvuganya kuyina okubeerawo bino General Kayindo Tafiira Zabi bagamba okuvuganya kuyina okubeerawo oba Kyagulanyi omwagala oba tomwagala bw'abanga tomwagala gwe weekibeera togendayo bano abasirikale abagenze nze nzikiriza bayinza okuba tebaatumiddwa naye bali mu mupiira nga balina gwe bawagira oba okitegeera n'ekirala nandyagadde okulaba nga abasirikale bano bakwatibwa bwe kiba nga tebaatumiddwa
bandikwatiddwa ne tuzuula ekituufu kubanga Vicky bino ebigambo ngenda byogera era ngenda kusaba tobisalamu Vicky njagala tukkirize olunaku olwaleero okwetaaya kw'abannabyabufuzi tekugenda kubeerawo mu Uganda. Lwaki tekugenda beerawo? Omuntu bw'aweza emyaka 10 mu buyinza ne mutamuggyaawo ekiddako bye bino bye tulaba. Alowooza nti nno Kabaka alowooza nti Kabona alowooza imoto. Ebintu ebimu atandika obbikola nga gammunankola mutya. Tutuuka kussa nga yekka yalina okwogera yalina okusalawo. Kyova olaba mutabani wasobola okutambula naye n'atambula ono ne bamugaana. Oyo si ye demokrasiya gwe twogerako era ye gwayagala ensi eri erabe Uganda nga kyerimu. Eno Uganda muliro gwokya ku saidi y'abannabyabufuzi. Muli munnayuganda ali eyo nga gwolowooza nti Bobi Wine agenda kutambula freely mu Uganda, ekyo kikafuuwe. Lwaki tekigenda beerawo? Si nti constitution tekimuwa, ekimuwa nemulaga nemulambika ne bwalina okutambula, naye abatufuga bava ku mulama gw'obuweereza gw'okubeera nti baweereza bannayuganda era bagenda kusavinga ttaamu baveewo. Kyova olaba age limit constitution yakwatibwako, age limit ne bakyusa, ttaamu limit ne bakyusa kubanga beefuula bayimoto. Gwe munnabyabufuzi yenna ajja ne Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero challenge aliwo. Njagala kugamba era nga nkutegeeza tebigenda kubeera by'amannyo wenu kubanga omuntu gwe mudiiringa naye demokrasi yamuvaako, akola byayagala, akola byawulira. Kati abasirikale leero bakukyusiza osi ne bakukyusiza ono naye nga just bajjeewo oli gwe balaba gwe bagenda okusaako sanctions oba gwe baataddeko sanctions ne baleeta ono akyali fresh n'akola amanyanga ge ne bamujjawo ne baleeta omulala. Bwe batyo bwe bazannya ebyobufuzi ebitaliimu mulamwa ebitazimba ggwanga. Vicky olwaleero oli munnamawulire, tetumanyi oba oyinza okuba enkya tonnaba kumanya, tomanyi na kyogenda kubeera. Enkya oyinza okubeera nga gwe okwatidde omumuli Uganda. Bino byetegekere ng'okyalina dictator mu ntebe azze abigamba muyeekera. Tactics ze yakozesa okujja mu buyinza tazeerabiranga. Oyo yooli si wanjawulo, ono gwe tulina yooli owa NRA era nga ne plani ye akyatambula. So gwe wenna munnayuganda ali eyo nga mmaliriza eddakiika obudde bwange buweddeko, njagala kugamba bino tubisuubire, wabula njagala gamba Kyagulanyi nga president bino bisuubire, wabula gwe kyolina okukola okuggusa ebyo by'oluubirira okukyusa Uganda gy'oyagala ebeere ku demokrasiya, bisuubiro bitomera ate bigumire. Samuel Ozinga ekyange gy'oli lwaki poliisi yali badde ekozesa eryanyi erisukkulumye naddala ku bawagizi b'ekibiina ekimu, twogerere ddala ku bantu bano nga tusinziira ku butambi bwe twalabye n'embeera eyabaddewo n'abakulu bennyini engeri gye bannyonnyodde ebyo ebyakoze eki ebyo ebyabaddewo. Lwaki yali badde poliisi yeeyisa bweti ku bantu abatalina bisa ate omuntu olwedde mumaze okumukwata ne mugattako okubanga mumukuba ng'ensi ebalaba nga temufuddeeyo kiki kiddira. Omusirikale n'atunuza mu muntu kati ya gas canister ne kamuyita we kamuyise ng'era akimanyi kagenda ggwa bantu ne katuuka n'okukosa omu oba oli awo ku mukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Mwami Kyagulanyi time yo. Ekisookera ddala ngenda kwogera ku nsonga y'obudde. Obudde kintu kikulu. Bulijjo Katonda bwe yatutonda okubeera abantu abalamu yatuwa obudde. Waliwo obeerera omwana omuto obwo obudde we buli, waliwo okulira n'ofuuka omuntu omukulu n'obwo obudde we buli, waliwo ne lwokaddiwa n'obwo obudde Katonda yabuteekateeka, ate ne lwonoofa nalwo gye luli, obwo bwe budde. Kakati mu nteekateeka ffe yaffe ey'ensi mulimu obudde bwe tukoleramu byonna bye tukola. Ekiseera kino wenjogerera
ebyobufuzi bitandise okubindabinda bw'oba omanyi Oluganda okubindabinda kuba kyengedde era abantu bangi obalabye beetegeka abalala boogera bulungi nnyo kati ababadde tebakola kati bakola nnyo kati oli aziika n'abatamukwatako balima enguudo bakola ebintu bingi ebiraga nti ensi kati yeetegekera obululu. Kakati tekyawukana nnyo na Nuupu, ne Nuupu nakyo kibiina ekyetegekera ebyobululu. Ekisookera ddala nti ekyakoleddwa poliisi nze nkiwakanya emirundi gyonna nti tulabyeko ku Nuupu ng'ekola effujjo and there is no problem. Okyegedde nekiggwa nekigenda mu maaso. Ate tulabyeko Nuupu nga talina kyekoze ate abasirikale bo ne bakola effujjo. Okyegedde recently waliwo ogundi wa poliisi yatandise oleeta program ey'okukwata emmotoka bwe beekubye ebitaala beekoze effujjo babiki bagifulumiza mu mawulire ne bafulumya enamba yaayo biki nga balaga nti emmotoka eno yakola effujjo bweriti era ebangibwa. Olunaku olumu oba Nuupu baali balagawa kati nga bajjudde bwe bati ku mmotoka kati kamera zaagikwata biki bwe bava e Masaka gye badda. Akati ebintu ebifaanana bwe bityo ebyo ebintu bituufu nnyo poliisi okukwata abantu kubanga abantu abo babeera ku bulabe basobola okuva ku mmotoka ne bagwa ne bafa. Okyegedde ne poliisi olumu ate ebaleka era kyekireetera abantu okwewuunya what is wrong. Okyegedde poliisi woogirowooleza nti egenda kukola oluusi ate ewummula wootagisuubira nekola ki obutambi bwonna bwendabyeko olwaleero okuva wiiki lwe yatandika nga Bobi Wine akubiddwa sirabawo bantu bakubisa tiya gaasi kakabaka poliisi kenyini sirabawo nti oba abantu balabe bannange baali bangi tekiriiwo. So naye sisobola kugira kudautinga bukugu bwabwe obolya gwe Viki muno omuntu bw'ojja buzzaayo muno omuntu wagisiru temugenda kukola ambako abasajja kati buli atulako kankwata akazindalo kange. So what I was trying to say is nti olw'okubanga nti poliisi olumu eremererwa okukola ebyo byerina okukola mu budde obutuufu bwe nayogeddeko tusanga obuzibu obufaanana bwe buti ne bavumiriza ate ekintu ekinene nga gavumenti because nga bwe nabagambe gavumenti si ye poliisi nakyo kitongole kya gavumenti kiriwo okulabiri kusavinga bantu. Kakati wano boddeene emabega vidiyo eyo sola gisinziirako nnyo kwogera bingi lwa nsonga tetulina ate tulaga kifaananyi kyeno nti poliisi emanyi okukola preventive measures. Ekola preventive measures nti bano senga basukka wano wali wajja kubaawo buki obuzibu naye eryanya eriyitiridde ndooza lirina okubeera revised bategere eddiro bakola kikirala evacuate kubanga Bobi Wine ye principle mu nsonga y'okulemesa baNuupu okutambula mumukwate mumuteeke kabangali mumuvuge paka wuwe. Poliisi erina budget erina ssente mumuvuge paka wuwe nga bulijjo batero kikola bamujja entebe so tosobola kuŋŋamba ate kati ebulindo wala nnyo okuba tiya gaasi nga tobalina kumanya kyokuba because kati saawa eno omusajja ng'ono bwe yagambye nti kati ekyo kirabisa bubi eggwanga because tulina branding tulina bubu minutes zange ngenda gikozesa egiwampa tewali ziweddeyo nedda naawe siya gundi mwogeredde mu minutes zange buy Uganda build Uganda. Tulina kati waliwo ekyaki bayita branding tulina brandinga Uganda kati branding Uganda tutagi branding anti te Uganda noloza demokrasia gyali abavuganya babukubi so ekyo kirina okurevisingibwa tulabe engeri gye tusalira amagezi ekisemberayo ddala tukyuse system ya government ndowooza tudde mu federal system
kubanga federal fe twagisabanga abaganda nezitowa naye abantu bonna mu Uganda tubakubiriza musabe federal isantiru Uganda abantu ab'ebitundu ebyenjawulo basolovinze ebizibu ebyabwe bennyini ebibakwatako bino mukyabiraba nnyo ne Bobi Wine ajja kuba abagenda okujja. Okay. Kale ndine Antonio lwaki police evaayo nekola statement ate nenkera nekola statement ngeyawuka ekontana ne gye yasoose okukola kuba statements bbiri mukadde keekamu investigation tukyagenda maaso n'okunoonya naye omanye ekinsesa omwogezi wa polisi yagambye statement gye nakoze ejo mugijjukire bulungi kubanga nabagambye nti naffe tetunnaba kumanya ne nabawadde ne bagamba yaseeredde nagwa ku mmotoka katumale okunoonyereza so bajja okutuwa brief nga tebamaze kola investigation. No, police ekyo erina okukikola. Okay. Ekyo katono nnyo. Akanedda nsaka kuddakiba bampadde bannaye mu demokrasi mumanyiguddewa ama neyanza mukama wange police esobola okukola investigation esobola okwogera ekintu nga tennaba kubeera sure then later ne clarifying si kibi. Okay. Dakiika leero gikozeseza kati ng'omu ngamba nti tuli ku muteeru okwogwa tuli ku muteeru nti ab'ebitongole ebyokwerinda bayina okulwana olutalo wakati mu kubeera nti bo bennyini be bakola effujjo n'ebikolobero baba bayina okulwana ate olutalo olubikkirira ebikolobero byabwe n'okubikkirira erinnya lya mukama waabwe. Nabadde mpulira ebigambo bya Byakagaba IGP w'eggwanga. Byakagaba yagambye mweteefuteefu era nga yabadde yeebaza mukama we Tibuhaburwa olw'okumulonda ku kifo ekyo era naga nti mweteefuteefu okukola byonna ebinaabeera nga bimugambiddwa bakama be. Owulira katambi nkayina ngenda kakuwoka batereyo boto oyo ne banne bamanyi okugamba nti tuwaayiriza. Owulira kaakati Byakagaba ebigambo byayogedde byongera oprovingibwa mu katambi bwe bali mu kutuleetera police nereeta alipoota ya mirundi emeka ebiri and actually they are bringing another report kubanga neeno gye baatuwaddeyo okubiri teri conclusive baatugambye bakyeyongera okukola investigation ku birala era ebikwatagana ku ebyo. Baganda bange problem gye tuyina mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa agabira abo ebifo ne ranka olw'emirimu gy'alabye gye bakola ku ground. Lwaki ejjo olukalala lwafulumye nga AIGP omupya gwe tuyina ye yali eruwuuka ye yakulembera oba ye yaduumira okukwata kwa Bobi Wine. Actually ye yamwekwatira amavumbavumba mpaka Nalufeenya. Omukulu oyo amanyikiddwa nga Mwesigwa oba ye Frank oba yani yalondeddwa nga AIGP olunaku lw'eggulo. Tewagategedde muli mu kintu yalondeddwa. Lwaki yalondeddwa olw'emirimu gye kakati kyekyenkugamba nti ab'ebitongole ebyokwerinda tuyina nabe nti baagala okukola balage bakama baabwe nti bakola bafune ranka n'ebifo kubanga tukitegedde nti kati mu Uganda muno okufuna kafu oyina kulaga mukama we should prove obusobozi bwo nti ddala ogenda kukola bye baagala. Wano tulabyeko abawemu beba wabula abavumi beba wabula. Lwaki kyogamba tetuyinayo bantu bategeevu mu ggwanga lino bayinza kuwabula mwami Museveni anti abategeevu tebalina atego. Kamaleyo pointi yange ojja kujja nti problem eri mmeja wano mu Uganda ye y'abantu okubeera nti balina kumala kukola nnyo n'okwemalamu nga tebabaliridde n'amannya gaabwe tebabaliridde famire yaabwe. Kati ono omwami eyabadde emabega nawulidde abantu bateekayo nalabye bateekayo akatambi k'amakaage emanyangwa
nga baloketinga bulungi nnyo ne gate ye oyo yabadde ku patrol ng'agiye kuteeka emabega abaana ne balaga location ye ey'amaka ge ate nga ge matuufu. Mwami Museveni n'abantu be bagenda kuleeta nabe mu Uganda byennyini byagamba nti bye yalwana okuggyawo mu 1986 bikomewo ku mulembe guno wanga kati bannayuganda baategedde bali balina emmundu tetugenda bakwatako naye bano nga tumuguddeko kinnoomu nga tali ku patrol bannayuganda bajja tuuka ku point ey'ekyawa batandike kulumba muntu kinnoomu oba badde ku baana baabwe bagambe nti mukyala wa gundi yooli ayina abaana bameka nti 5 katuwogoleko omu tulabe ye bw'anaawulira bajja kuwogolako omu bakulinde nga akava mu lumba okyali fresh bawogole omulala bamale bafulumya alipoota ku mikutu emigatta bantu bakugambe mulabye bwe kiwulikika nga mukuba abaana baffe naye nga nabeeva ku ki bantu kwagala kumala kukolerera bifo kubituuyanira mwami Tibuhaburwa atuule ku round table nga tannalonda abantu aleme kubalonda olw'okubeera nti bakola byayagala wabula alonde abakola ebituufu nga bwe bigwanye okubeera nti bwe kuba kukuuma bantu ani afubye okukuuma law and order ani aduumidde law and order neekolebwa nti gundi oyo agwana okukuumirawo kuba ali diplomatic tolonda muntu lwakuba yakola akavuye mu Luwuuka tolonda muntu lwakuba yakola akavuye e Kampala abantu ne bakubwa abamu ne bafa nodde eri n'omuwaana yefe NRA the original we are trained to kill byali bigambo bya Mukamawo nze njogera byaliwo katambi wekali wagambye omuwagira kati ndi mukugamba kati gwali ku pano gwamukiikiridde awagira government musajja atobye jemu kale kamaleyo n'olwekyo tuli ku muteeru nga obudakiika bwange kati neeyongedde butikitiki 10 kati mu mbeera eno gye tulimu abantu bana bakulembera ebitongole bino eby'ebyokwerinda be baviiriddeko eggwanga okubeera bwe riti nti puruufu yonna ey'obutambi gye batuwa tetuwa bumativu mu mitima gyaffe kubanga tugikubamu ebituli bakola ku puruuvinga nti be batuufu mu kifo ky'okukola ekituufu. Kale empiso ye program wetuli kale kati wano wetwolekedde I think mwenna muli fresh njagalako detective to investigate. I need a detective mu nsonga za security. Waliwo awanisa omukono timu kavuyo. So tulaba akatambi mu nsonga za security y'omukulu. Bobi Wine kuva daina security eri solid. Era security ya Bobi ezenge efunamu just nkyuka entonotono. Olwabo abagenda banokolwamu kuba mbeera okumpi abatera okunokolwamu ebiseera ebisinga bateekebwa mu makomera. So tutunulira babobi yanga abamu bali ku timu ya security ya Bobi tutunulira ba Akreo oyo nno nga yabadde ne head of security ey'omukulu tutunulira aba Eddie Mutwe tutunulira ba Tawa yabeeranga ku gaadi ya Bobi Wine nga toyina nnyo kingi kyokola ki kyosobola kukola ewali Tawa. So bano ba Bobby Giant abo baluvanyuma muko. So kale kakati Bagadafi yes baba abanga bangi kyekiri kyegamye nti security yabanga tight. So tewaliwo ko bunafu mu security ya mwami Kyagulanyi olunaku olwaleero because tutunulira omu kubasigaddewo Eddie Mutwe oba omu kuba kyali ku security ya principal Eddie Mutwe musawa eya buli omu gye yaligambye nti Eddie Mutwe that is our man, you did a great job. Nebigambo ebirala ate baleeta ngero mutiitiizi simanyi olutalo yalunyumya baleeta ngero ati simanya omuzira abatiitiizi be bawangala omuzira yakola ki yafa n'ebirala ebiringa ebyo but twagala tutegeere twanalizinga akatambika Eddie teri hero mulamu okay. Eddie Mutwe yavuddeyo olunaku olw'eggulo nannyonnyola era mu bigambo bya Eddie Mutwe katusooke tubiwulire
abatafunye mukisa kubiwulira mu previous videos zaffe oba bwoba oyagala ofuna exclusive ku explanation ya Eddie Mutwe bwati bwe yannyonnyodde. So yatandikidde waliwo ati tewali procession yabaddewo, video zonna ziraga tewali bantu nti wabaddewo ne crowd y'abantu, tewabadde kubo lyabadde nayiri eri eno nga tukyali mu kakubo eno nga wono ove magere kati kiringa ove ne magere no ngamba abantu tukuŋŋaanyiza abantu ku makubo abangi nnyo nga nete tunatuka na kukubo akatambira kalabye legate edize fusensi naye ababadde eno mu view eno bakiraba bulala naye ababadde eri bamanyi kye nabadde ndiko okitegera ng'oba musajja oyo ne mumubuuza kikyatukubira yansonzeemu kimundu n'ansongamu ati nange kwe kudde emisinde ate omuntu atusookomawo ledda ife discipline yekulembera ku ttiimu yaffe discipline mpisa era abasinga baze batugoberera bagezezaako nnyo kituteekako tuli bazi ba misango tuli bakozi bafujjo naye ekirungi tubeera ku media babiraba. Okay. Eddie Mutwe yannyonnyodde ekituufu ekyabaddewo engeri gye baba balumbyemu n'amala nannyonnyola ne Katambi naye yennyini yakalabye naga Eddie Mutwe atenze enfuusa ensi naga naye ate omuntu adduse asobola okudda bw'oba obadde odduse. So yannyonnyodde gye yadduse yasanze omusajja alina omuntu si musajja oba mukazi wabula omuntu alina ekibundu kyokka ate tulina akatambi keekamu ke tulaba akabaddemu omusirikale yabadde adduka ng'ali ku front ng'akutte ekibundu naye ng'alagaatidde kati biba bicoordinating nti kati kiki Eddie Mutwe yalabye ono oba tutandikira oyo mukyala yabadde aweeke tutandikiddewo eddakiika zo okusookera ddala ewaffe waliwo omusajja kati mugenzi baali bamuyita Kaggwa. Omusirikale w'amagye yamukuba amasasi baali bamuyita Semakata kooti yatuula ku kyalo newankubadde yali ya kibbi yamukuba amasasi. Omuntu eyaliwo yali mutabani we bamuyita Jime yadduka akwate taata we sinti lwakuba Jime ye yali omuvumu naye ye yaliwo n'obulumi bwa taata we nga bamukubye. Njagala kwebaza security ya Bobi Wine wakati nga buli lunaku buli kiseera mufeesinga abasajja abali armed abakutte ebyokulwanyisa nga beeswanta baagala kubasaanyaawo. Abasinga ku basirikale waliwo n'abeegomba nfulumya ddi ku ssasi. Abo abasajja bonna ttiimu ya Bobi Wine ebayimiriramu nolaba nga Eddie Mutwe ajjawo kinajjawo kiri not because tamanyi ki kye bakutte wabula obuvumu n'okuuma mukama we. Nalabye abantu abakakkanya Eddie Mutwe era ekinsooseza ebigambo by'omwana oli ne Kaggwa gwe bakuba amasasi mu position Kyagulanyi we yabadde tawa wabadde omusuubira ki ekitambuza ne bodyguard ab'enjawulo nti buli omu alina kyakola mu budde obwo. Eddie Mutwe bw'abanga yagenze akole ekirala tawa yabaddewo okusobola okukuuma boss nga Eddie bwadda kye yakoze naddira mu budde. Eddie kye tulina okutunuulira n'okwebuuza lwaki bonna mbawa credit bafeesinze ebizibu ne tebabidduse. Emmundu eba mmundu era buli omu agitya ne yagikola agitya n'agikutta agitya ekyekango tekimanya muzira. kunako kagero ka baganda ka makulu. Eddie Mutwe tutunuulira akatambi nga kanisita ebwatuka okubwatuka kwa kanisita buli omu we yayogeredde byawulira ayagala. Eddie Mutwe nga amuvinze producer waffe atugambye nti kanisita tebalukira mu bbanga ebaluka egudde. Eddie Mutwe yagirabye nga ajja n'adduka naye lwe basooso gikuba. Ekyo nakyo njagala okyebuuze dwasooso giraba nti yamukanze nnyo tawanga teyadduse. Tuleme kukakkanya ku ekyo kye twalabye ekinnyonnyolwa ng'osobola n'okinnyonnyola tutandike okussa omuntu wansi.
But according to Katambi, kuongera eddakiika, nga bwe mulaba Akatambi ako, juzi wali otwexplaininga, Akatambi, olaba Eddie yali amaze okuvaawo ng'ekintu tekinnakola ki, kanisa tennatuukawo. Kitegeeza nti Eddie yagenda okuvaawo nga kanisa tennatuuka. Kazeeyo. Tusobola twabawadde frame by frame olunaku olw'ejjo. Ndozo mukeetegereza bulungi mukalaba. Frame by frame. Bobo yagala kafuna clear just kati kafunira awo. Tambula. Avuddewo then bino bi happeninga. Ndozo kirabye frame pa frame. So tutandikira awo nyine. So nze saagala muntu akakanye Eddie Mutwe ku ndaba y'entono. Gwe ndaba y'entono kubanga ebintu ebimu tosobola kutuula n'obyanalyzinga n'otandika okukola okusalo. Eddie Mutwe yadduse kiki kyabadde adduka wali era weebuuze dwaki yakomyewo. Eddie Mutwe akunnyonnyodde n'akugamba nti nadduse okulaba omusajja oli mubuuze lwaki otusonzeemu. Njagala mujjukira teri musota muto. Twalabye omusirikale eyabadde alabika ng'omwana omuto. Teri musota muto. Omusirikale oyo yabadde akutte n'ekimundu ekivaamu bitiya gaasi ebyo. Oyo asobola okukolako obulabe bwonna. Njagala tukijjukire nti abo abavubuka bakolera mu bulamu obusinga okubeera obuzibu. Bw'aba akugambye nti nabadde ngenze mbuzi oli dwaki otukuba. Mukudda akomawo nga bossi bamukubye. Ani yabaddewo mu kiseera ekyo mu position eyo? Yabadde Tawa. Security kitegeeza yabadde ekyaliko. Yabadde Tawa. Era Tawa yalwanye nnyo mukama we butagwa ku ttaka. But yabadde agonze okugulu. N'atuuka. Neera yalwanye naye. Ne Eddie Mutwe kwe kudda. Singa yabadde mutiitiizi kugayisiŋŋanyaawo era yandizizza mbuza. Tuleme kukakkanya muntu olw'okubeera nga twagala okuwoggana ennyo. Naddala nalabye abantu besandyagadde nnyo kumalirako budde nga baga Eddie Mutwe yadduse. Teyadduse. Yabadde akola omulimu ogwo gwateekeddwa okukola. Nasoose bagamba nti bano abavubuka bafeesinga abantu bali armed nga bakutte ebyokulwanyisa kyokka nga bali willing n'okufulumya amasasi kuba abamu ku bavubuka abali awo beegomba n'okulaba emmundu ze bakutte ebizivaamu. Kyova olaba tulaba ebintu ebyekisiru. Mukulu Zinga yagambye nti abamu ku basirikale boolaba awo nga batambula ebikolwa bye bakola babikola ng'abantu olw'okwagalayo balabe tukubye ku masasi era tukoze. Kyova oli akwate mundu n'agisongamu ng'abantu be bamujjukiza. Waaye ekyokola kikyamu nti abantu basomesa abasirikale ekyokukola. So tuleme kukakkanya Eddie Mutwe kubanga yatunnyonnyodde. Kiyannyonnyodde kitegeerekeka. Wabula kyenjagala ate okwebaza ku Eddie Mutwe abantu kye batagenda realizinga mangu kwe kubeera Eddie Mutwe ka interview ke yakozaako akatono kalimu ebintu bibiri abantu tebannaba kitegeera nti bw'oba okola ebintu ebimu oteekeddwa nga we tubeera wano ku pano nga we tuli wano. Mukulu Zinga yaleeta ekyozo naga tuteekemukko ng'osobola okuleetamu ku kintu ekisanyusaako. Eddie Mutwe yabagaye nange nalabye Akatambi nenga tumanyi buli woyogera nsi ki ekiba kiddako bantu kuseka kati Eddie Mutwe yakibawadde nakale yabadde asobola okusirika n'atakyogera nannyonnyola ebirala but yakibawadde era kyekitrendinga. So muleme kukakkanya abavubuka abo kozi bakola omulimu ogw'omuwendo. Mbadde ndi wano ne muganda wange nga mulaga Akatambi nga bwe mukalabye n'ate ne mala nenkamuwa mu flame by flame. Naye mpulidde ng'era atateredde emmeme sinnakuwa ddakiika zirisooka otereere ekyo emmeme ekutereere flame by flame Akatambi bwakalabye. Frame by frame osobola ogyogera naye
sagala nnyo tubeere ku ekyo. Bakyokiriza nti kanisa yayabise ng'avuddewo. Yes. Era yavuddewo nga tennaba kujja. Nedda. Kanisa teyabikira mu bbanga. Nanti yabadde tennajja. Anti era tukitegedde. Wuliriza towakana. Olaba bw'obodduka. Omanyi bw'obodduka. Wuliriza. Tosooka nedda. Kankuwe eddakiika zo. Nkuwe. Kati tutandise eddakiika zo. Kati mbivuddeko. Kale tuwe. Biri mbivuddeko saba byogera kati. Katudda ku ki? Kyonna. Nnyonnyola ekyo kyennyini. Ama mbadde mbagamba omanyi waliwo tubeera defensive nga tukola ensonga zonna. Because nange era nasanyukidde nnyo Edi Mutwe obuteegaana naye n'atwistinga ensonga ye nefaanana nga bwe yabadde ayagala ogigira because kiriza obagaana. Omwami ono ayogedde ku ky'okukakanya Edi Mutwe. Si kituufu ntukakanya Edi Mutwe era si kituufu nti waliwo akakanya Edi Mutwe. Okitegedde. Naye ensonga eriwo nti ebyo ebintu bibeeramu bwe muba muli mu bintu ebifaanana nga bino bye tulimu. Ebyo bisuubire essaawa yonna. Era okuba nti bayimiriddewo ne Bobi Wine for all that long kabonero akalaga nti baaki bamaanyi. Era mu nsi teri yateekanga ne bakomando mu nsiko bakomando bali abasembayo bw'omukoonako bw'ati agamba twalina Jeno Kasiyegwa yagenda omulanga afuuse Jeno Kasiyegwa nga yagamba nti ye yali atya nnyo ekisaanyi ng'okumugamba obugambi nti ekisaanyi kiikyo. Naye imagine omuntu yasula mu nsiko generaali akwata n'omusota bw'ati akuba amasasi ng'ettabbu asobola okugamba nti ekisaanyi so tuba tetukkakkanya. Enziruka y'omuntu ali aiminze n'alina kye yeekanze enziruka ezo bbiri zaawukana. Bwe tuba nga tudduka ng'olina kye weekanze enziruka yo eyawukanira ddala n'omuntu aiminga nti kaŋŋende ndaba ekiri. Ontegedde omuntu erina kye yeekanze wano wanjawulo nnyo n'omuntu asimbuse wano ng'adda wali ng'alina kyalabye wali. Kubanga kiri kyekango. Kino kyekango nti oli abuuka ne mu bbanga okugulu bwa maama gundi bw'ate bwadduka okugulu n'akubuusa mu bbanga bw'ate bwadduka okakasa omuntu ng'adduka bw'ati odduka obuuka. So it is wrong. Naye wabaddewo omwala mpuliriza bulungi taata abaana ebyo byonna tujja kuwoza tuwoze kyenjagala okujja mu kirowoozo ky'omunnayuganda yenna ndaba era omuwagizi wa Nuupu tewali akkakkanya Edi Mutwe. Okitegedde kyabaddewo it is what it is. Akati bwe tuddayo ku nsonga ezo nze kye nalabye mu nsonga zino zonna nga zaapeninga nalabyewo obunafu mu gavumenti ya Nuupu. Ekisookera ddala nze nina example zange ez'edda Museveni oyo nga tannajja wano waliwo gavumenti ezaaliwo era Uganda yakafuna ba presidents 8 simayo abantu bakimanyi. Museveni ndowooza wa 9 abantu simayo bakimanyi. tulinawo n'abaafuga waliwo n'abaafuga ennaku mmeka abaafuga emyezi emeka. Kitegeeza ki nti okunoonya obuyinza kyangu oba si kyangu naye ate okubukuuma nakyo kikulu kubanga oteekeddwa okuba nti weeteeseteese bulungi nti obuyinza bw'onoobufuna onoobukozesa ekyo ky'olina obukola ki okubukozesa kubanga kijja kuba kya bulabe nnyo abantu okufiira mu struggle. Okitegedde nga banoonya obuyinza ne bafuna obuyinza ne bamalamu emyezi 2 ne bagenda nga tebafunye bwenkanya nga tebazimbye bye babadde baagala kuzimba ebirooto bya Uganda gye babadde bayegomba okulabako ne batabirabako. Ontegedde bulungi nnyo. Akati abantu baffe abamu kyenkubiriza Nuupu nti bazimbe gavumenti gavumenti gye balinawo kati nnafu nnyo. Balina okufuna aboogeza abatuufu aboogera nga balowooza ku kintu ekirala ekitali Nuupu kubanga ekyo nkiraba ne mu bibiina ebitukulembera ebya NRM. Olaba omuntu nga ali mu position ya minisita naye ng'ate nga yawagira NRM atunudde NRM yokka tatunulidde ministry ye. Ontegedde ng'omulaba obwongo bwe bwonna bwewunzise bwe buti. Education and for choko addressing ensonga za education at large appraising NRM
kagamba sagadde kwogera kweyo ministry example gwomanyi example zo ngezaako okugamba nti tulina okutunuulira oze musango kuwa example nja kumera entondo leka nja kuleeta yange weteereweyo kati nosanga prime minister nga yeerabidde nti prime minister nga ye atunudde nnyo gavumenti atunudde nnyo pate ye mwava nkwongedde eddakiika tokufaayo ekyo kyabulabe ontegedde ekyo kyabulabe era abantu balina okukirowoozaako ennyo naddala abo bafunye ebifo kakati bwe nzirayo wali ku gundi ku nuupu nti ne nuupu erina ekizibu ekyo ontegedde ate tulina okutegeera nti twagala bwe muba mwagala okugjawo gavumenti eno eriko oba okulembera gavumenti eno bano abakulembera gavumenti eno mwe mulina okujja nga ate mwetegese nnyo nga muli organized okusinga bano ekyo kyekijja okutwagazisa mmwe okusinga bano abavuddewo ontegedde kakati nalwe mu disorganization nga principal afunye obuzibu abantu nga bana abayogedde mu ddakiika 3 ate bonna nga bankizo mu nuupu Waiswa Mufumbiro honorable minister wa Kampala ogundi omukyala Shami Malende Lopo ayogedde awo naye nga byonna babyogera nga birina engeri gye bita coordinating buki bulungi ate bonna nga bakulembeze nti tulina okutuuka ku level eraga nti gavumenti eri mu buyinza ffe tugisinga okubeera organized ontegedde olwaleero njagala nkuweeko example katono nnyo walolabeko Museveni nga bagamba nti mulwadde walolabeko Museveni ku kitanda oza tagenda ku kitanda okimanyi nti president alwala naye olowooza lwaki tebatugamba nti mulwadde kubanga kiyinza oleeta obuzibu sometimes so kati abantu baffe abamu abali mu gavumenti zino ezaagala okuyingira mu buyinza babinyata oluusi okusinga oba balema nnyo okusinga bano abalimu oba kwegamba bonna soogera na ku nuupu yokka naye n'abalala bonna omanyi oluusi bwe tuba tuwa vyu zino tulina ebintu bye tutunuulira olwaleero tugambye nti mwami Museveni alwala ne tutamanya ekyabaddewo jjo tekyetaaga gundi atugamba oba atubuulire ekyo kyabadde public ekyokwogera kw'abantu nalabye mukulu Vic ne Honorable Shami Malende babadde bamuggyako interview awo ku ddwaliro omwogezi w'ekibiina ye Joel Ssennyonyi amumyuka ye Waiswa Mufumbiro nga TV at first tezinaba kufuna Joel Ssennyonyi omumyuka we yabaddewo kugenda ku mpewo sisuubira nti awo waliwo obuzibu kino ekya mwami Museveni kubanga system yo yagitereeza eyiye olwaleero ekyabaddewo tekyetaaga gundi nti Bobi Wine bakukwese mu kasenge nedda kyabadde mu public toyinawo okijjawo so yebyo oyagala gattawo si kyembadde njogerako tuzize wa Antonio vaako nze ntumalirize eno bane mutugulire microphone leka ntereze ensonga ate nedda kale sigalawo mu bbanga tulawo oba tebagitereeze bali abalaba omuntu yenna oba oli Uganda oba oli Bulaaya ng'oyinamukko ku ngeri yonna tawa mumumpere ku bimuli ng'akyali mulamu hayitawa mumumpere ku bimuli ng'akyali mulamu ekyokubiri ngenderedde nnyo abakulu bano nga batera nnyo okulaga nti abantu ba Bobi Wine batambula nabo nawulirako Afande Nakalema ng'ayogera nti abantu ba Bobi Wine batambula nabo babulamu tebamanyi kikyakola mu budde kimwe balina kikolera era n'asaba babatwale era n'aga nti batwalibwe batrainingibwe ku kye nalabye ate abantu bakyagulanyi bamanyi nnyo nokkira ku bali mu byokwerinda abamu obote tontunuulira otyo lwaki njogera ntyo nalabye Haitawa kyakola nga kyekyo kyennyini ba professional kye bakola Haitawa yabaddenga cover eri mukama we era njagala oku appreciating omulimu gwa Haitawa n'abalala bonna ababadde ku guard mu budde obwo
mwebale nnyo mwebalire ddala ebya Edi Mutwe ng'omuntu ngenda kwogera bwe nti ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti akirawo kivumbi waatali Edi yaba komanda. Komanda yenna tatunuulira kintu kimu oba tabeera ku mulamwa gumu mu budde. Komanda yenna aduumira nti gundi nkwagala mweno ango, gundi nkwagala mweri ango, naawe nkwagala mweri ango. Nga tuwa Hightower ebimuli bye tujjukire nti Hightower yabaddemu ango eyamuweereddwa. Era Edi Mutwe lwaki akugamba nti yabadde ayina gyadduka okubaako byagamba gwagamba nti lwaki okola ekintu kino. Edi Mutwe yabadde ku mulimu gwe era gwe mulimu gwe nti nga komanda ne bwe kiba tekimwetaaga ye kubeerawo kuvumbagatira mukama we oba kubeera ku fronti. Ayinawo omwana gwataddewo gwamanyi nti nno akimanyi era ajja kikola nga ye komanda bwe yali badde akikola. Kambawo ekyokulabirako Jeno Muhoozi Kainerugaba, abantu abaafa 54 be baalangirira mubajjukira bulungi Somalia mu Mogadishu mu nkambi y'e Bulomare. Abantu abo 54 we baafiira ye yayina command ey'enkomeredde newankubadde nga yayinayo bakomanda abalala bameka 2 era abo wetwogerera bali mu mabega wa mitayimbwa Court Marshal be yaggalira. Abo 2 lwaki baabaggalira? Kubanga ebiragiro bye baali bawa byali bivuddewa ku nkomeredde. Kyekyo kye tugamba nti lwaki ngambye mu ntandikwa nti Bobi Wine batambula nabo bandibanga balina ne bakomanda abali mu byokwerinda mu Uganda be basinga. Kubanga nti okutte bana 2 okutta 2 oli ye yaduumira n'omuleka ebbali nga tomukutte ate bano n'obaggalira kubanga komandi gye baawa nti abaana oba mwevacuatinga ekifo kino oba temukuba oba mwekweke yali evuddewa waggulu. Kati okutte bana 2 atono ye n'omuleka kati ekyakoleddwa Hightower yeyo komandi ya mukama we gye yamuwadde Edi Mutwe nga bava wa emagere nti tugenda naye bwe wabaawo embeera yonna gundi ne gundi yenna abaaliraanye omukulu embeera eno bwejja ne bwe nkyakuwa kyakulabirako nti nga bava emagere baba briefinga batuula nti gundi ogenda tambulira ku right ono atambulire ku left y'emmotoka. Nti mukubeera nti gundi atambulidde ku left ono right bw'abanga omukulu atambula gundi oyina mubeera mabega bakomandi gye babawa okuva wali ku kitebe era nga tawa tumuwa ebimuli bye ate Edi naye tumuwa ebibye obwokukola omulimu gw'obwa komanda. Nti Edi Mutwe olwaleero omulimu gwe nti Edi Mutwe olwaleero omulimu gwe yagukoledde ddala ate n'ayongerako n'okugamba nti yabadde ayagala kulondoola ategeere ono yabadde abakubira ki ng'era komanda bwakola ki bwaba. Therefore abaana bano batambula ne Bobi Wine afande Nakalema tebeetaaga training. Abaana bano bamanyi kye bakola wakati mu kumanya kye bakola weebale nnyo weebalire ddala wakati mu baana okumanya kye bakola tuyina kunoonya ngeri gye tubayambako okukola omulimu gwabwe kubanga Bobi Wine yali badde akumibwa na bitongole byakwerinda. Bobi Wine leero ku linnya lyayina yali badde akuumibwa ba bitongole byakwerinda naye abaana olaba bamukuuma kuva 2019 mu trail 2017 ate eggaali eya 2017 nali omu ku batambule natambuliranga ku motoka ya Hildaman nga kwenne ku tent awo ng'omukulu wa campaigning nga ne bino tetunnabiraba nti alituuka n'ayagala ekifo ekinene nfuna nga MP bu MP. Therefore abaana bano ab'ebyokwerinda nga bafande Nakalema abavayo ne baga nti beetaaga obba training nedda babayambeko kuteeka mirimu gyabwe gye bakola mu nkola
babayambeko emirimu gyabwe gireme kutaataagana kuba bagikola mu butuufu bwajo tebalina gwe bakuba tebalina mmundu tebalina bwambe tebalina ffumu tebalina kintu kyonna naye olaba bakuumye omuntu waabwe n'atakwatwako waliwo abakaaba eggaali yayita ne tugiwulira gwe egaali bweyita abaana nga bakuuma mukama waabwe ne bakunyigamu kayala oyina okukigumira kubanga gwe mulimu gwabwe baabalaba bakwekengedde mwami Tibwabulwa wano bwe yali ajja ku haiwo waneeno gye buvuddeko waliwo owa booda gwe baakwata bubi nnyo waliwo ne gwe baddamu okkwata oba yali bbanda kireka wakalaba akatambi ako kamangu atambula baamukwata owa neda kamaleyo agenda ogera jimuwa kamaleyo kale point yange egende nti omuvubuka yali ku mafuta ku sheero baamukwata ekyamuletera okukwatibwa nti yavaayo ne yeekiika gaadiyani ya mwami Tibwabulwa ab'ebyokwerinda bye ne bagamba naye ono lwaki yeekiika convoy yali wa mafuta nga wa ku pampu eya sheero awo beekire kuba either way kikulaga ki abaana bano ab'ebyokwerinda mubayambe ko omulimu gwabwe bagukole kubanga bagumanyi kategedde sinava waggala nti okumanya kati ngenda kuwa tukabalire nkumanyiwe kukuluma she eyina ekigambo ekibulamu eggweyo ebigambo bibiri bye sinnawulira ku ddya lya bukadde and therefore implying that kakati mu mbeera eno gye tulimu ey'akaweerege ng'eddya ly'obukadde kuba Viki abadde akyagala abaana bano balina okuyambibwako bakole omulimu gwabwe mu mitendera emituufu nga bwe babadde bagukola kuba omuntu akuuma omuntu okumala emyaka 4 ng'ate buli mwaka oguyitawo amatigga geeyongera bwe yali 2 teyali threat nnyo nga bwali kati after the election bwe yali mu 2022 teyali threat nnyo nga bwali kati mu 2024 ng'aleetedde abantu oteekebwako envumbo aleetedde gavumenti okutemebwako obuyambi ebyo byonna mu bitunuulire aleetedde ebitongole ebibadde bikola nga badoona ebibadde bidoneetinga ababadde badone eri eggwanga Uganda nabo n'abaleetera okubeera nga bagamba naye ono gwe tudoneetingira obuyambi bwe nga abutwala walala therefore Bobi Wine threat nnyo than even before kati abaana bano baba bamukuumye nnyo olwaleero tuyina okuba appreciating mu kifo ky'okubeera nga ate tubakuba emisumaali mu buwompo naye omusajja oli tuzewo tukuwadde eddakiika z'oyagala oggalewo sheeno tukutadde njogere nga nyimiridde nga tuggalawo sheeno njagala okutegeeza abannayuganda njawo tegeeza abannayuganda IGP ng'oli secretary nedda njawo tegeeza bannayuganda nti lino eggwanga lyaffe ffe bannyini baalyo tewali mulala yenna oba oli wa Nuupu oba oli wa DP oba oli wa PFF nawuliddeyo PPF oba oli waki eggwanga lyaffe kati olw'okuba nti eggwanga lyaffe ffenna tulinamu obuki obuvunaanyizibwa senga buli muntu akola obuvunaanyizibwa bwe buli muntu omukazi ne weeyisanga omukazi omusajja ne weeyisanga omusajja politician n'otegeera nti ndi politician omusirikale n'otegeera nti ndi musirikale ekitutta ffenna ku mixing up issues okegedde oli musirikale ate n'oyagala okola omulimu gwa politician gwe bw'owulira oyagala kubeera politician tambula mpola mpola ove mu busirikale
oyingire politics. Bw'oba oli munnamagye ng'owulira weegomba nnyo abapolitician kye bakola nga oli munnamagye gwe jjamu ebyambalo ebyo obeeko bw'obikwasa kubanga waliwo abasobola okubyambala. Ontegedde bulungi. So mu mbeera efaanana bw'etyo buli munnayuganda akole obuvunaanyizibwa bwe. Awo tujja kuba tuggyeyo omutima guli omutuufu oguwagira gavumenti kubanga gavumenti si kibiina kya byabufuzi. Era obwedde omwami ono agamba nti mukama wo kituufu mukama wange lwa nsonga egi ye fountain of honor wa gavumenti eri mu buyinza era naye aba mukama we. President Museveni mukama wo. President Museveni mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu ye mukama wa Bobi Wine. Mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu kati bwe tutandika okulaba ensonga butandika otulaba ensonga mu kintu ekifaanana bwe kityo kitwanguyira nnyo ffe okweteekateeka wagambye obudde bwenjagala kiyamba nnyo ffe okweteekateeka obulungi nga tukola bye tukola. Change gye ngendo sembayo nayo nti change buli omu agyagala. Ndi sure ne Museveni wali ayagala change. Naye alowooza ye agikola ki? Asobola gikuliyetinga. Owuliriza nti change eri bweti. Change abantu abasinga balowooza nti change etegeeza bakulembeze balala okujja. Ekyo kituufu era part of the change. Naye change etegeeza kukyusa naffe ffennyini. Okyegedde bulungi. Change etandikira wano mu mitwe gyaffe. So mu nkola efaanana bw'ekyo buli muntu w'oli wonna making sure buli muntu w'oli wonna making change Odio kebizindalo byomo kwogera nga gadinze. Change etandikira w'oli. Enji etanda mukola ku kazinda kagadinze nemekanona mukirizo bamugane program empiso abano balina ku sente program empiso wetukyali mu mbere endala tusiibudde mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja gabanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti, ng'ompereza ebiwandiiko byonna by'ompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula, n'embisula mu nnyanja, n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sange ba ku namba 0752 87 15 15.